olutalo lwa Iran ne Israeli luva ku ki? Exactly. Kati Iran ne Israeli olutalo lwatandikira mu 1979 Ayatollah Khomeini lwe yatwala obukulembe. Ayatollah Ruhollah ono gwe yaddira mbigere aliko kati gwe yaddira mbigere bamuyitanga Ayatollah Ruhollah Khomeini mu 79 bwe yatwala obukulembeze. Iran lye ggwanga lyokka kati ericheckinga hegemony ya America mu Middle East. Agasigadde gonna Saudi Arabia, Qatar, gonna gakiriza. Kati Iran bo bashia minorities Middle East. Just befriend them. Mukwatagane mukolagane muzewe embassies mukoleki ibibigwe. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 program 1-on-1 mu kizungirizi ne Honorable Mubarak Munyagwa. Well, Honorable badde okuva Israeli lwe yalumba Iran jenjaga tutandikire eyo okutuuka bwe tuli wano Trump ngayogera ebigambo bino katono nyampuliriza we tuli ulira olulimi n'obukambwe brother President Donald Trump lwakosaga I'm not happy with Iran tumaze okukiriziganya waberewo ceasefire atogenda okuwulira nti ate bakasusa ebikompola. He's not happy with Israel. But I'm also not happy with Iran naye ceasefire notukiriziganyiza ate mu Abayisiraeli mukasuka ebikompola lwaki ebigambo byogenda okuwulira bya Donald Trump bulimu olulimi oli quite strong ate tulabbiza nnyo wano ku makya so njagadde kukulabulabulabuzi wuliriza. The fuck they're doing. Do you understand that? I'm not happy with Israel. You know, when hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Very strong language. Kakati nagamba teri ina monopoly ku gun powder. Let's start from obulumbaganyi Israeli bwe yakola ku Iran nga buliani provoked nga buli tewali nti Iran yetandise nekasuka ebikompola byayo mu Tel Aviv mu Tehran. Why did it happen like that? Nagamba teri ina monopoly ku gun powder. Chechecho teri monopoly kitegeeza omuntu okuba nti ekintu gw'okiyina wekka. Ebyokulwanyisa ensi wetu se teri akyabiyina konti nze mbiyina nzekka. So ensi egenze yebalansinga mu by'amaanyi. Israeli ne America time etuuse bakyuse approach yayo mu Middle East. Approach yabo mu Middle East. Bw'okimanya tokyalina monopoly ku mundu. Gezaako nnyo okola emikwano okusinga okubeera okutegeka ebyokulwanyisa. Iran lye ggwanga lyokka kati ericheckinga hegemony ya America mu Middle East. Agasigadde gonna Saudi Arabia, Qatar, gonna gakiriza. Kati Iran bo bashia minorities Middle East. Just befriend them. Mukwatagane mukolagane muzewe embassies mukoleki ibibigwe. Israeli ezebikola. Honorable tugenda nnyo. Olutalo lwa Iran ne Israeli luva ku ki? Exactly.
kati Iran ne Israeli olutalo lwatandikira mu 1979 Ayatollah Khomeini yatwala obukulembe Ayatollah Ruhollah ono gwedira mbigere aliko kati gwedira mbigere wamuyitanga Ayatollah Ruhollah Khomeini mu 1979 yatwala obukulembeze Ayatollah yaleta principle egamba nti ensi einafugibwa ku sharia Ayatollah oli Ruhollah nti ensi einafugibwa ku sharia kubanga sharia it is the law, Islamic law. Mateka go Islam. Nti omuntu asome sharia yeka yasobola okuba omwenkanya. Bana basomya amateka go bunsiba wona bakumpanya. Sharia lo wega. Yabagamba. Anagafa gasa mateka wa. Ayatollah yali imam. Ngabo ndoga imam ku muzikiti okusinga yo bunene ngawo gamba imam wa Old Kampala Mosque. Kati nga abulirira nyenjiri yirimu ekuma bavubuko omuliro edini na chinachi kuna influence ya manyi mu Iranium waliwo bwakabaka yali just imam skola bana basome edini waliwo bwakabaka nafuna influence ya manyi Ayatollah yakuyazimba influence ngafunya abagoberezi ngabo ndo tabligh sector bangu kinga bola baseka kamogo bani nafuna following nti lumu abavuka bekalakasa nga bagala nti abachala batandika okwebikirira kibere mandatory omukyalo okwebikirira ayali prime minister gabo nogamba katikiro obwakabaka nti wabawo katikiro wa Iran nasamoninga Ayatollah mu office ye nagolo kyo kuma omuliro mbana Imam Ruhollah yaita Ayatollah but imam namuyita mu office ye lwacho kuma omuliro mbana boli imam nakuwa katikiro naba imam yoli waita we nakubiri katikiro ne bamutta yes Ayatollah de bamu exilinga namuga kati vano ogendo bisomeseze Iraq nagende Kalibara mu Iraq nanko bisomesa na era nayo nafuna obuwagizi yes Shah kabaka wa Iran bude title ya Shah Shah Mohammed Yani nasaba Mossad etira Ayatollah egundi Iraq Mossad negana nega tuja mwamu exiling I can be managed nave Iraq nadde ebufaransa ne bamujjawo nawo ne bamwongera ebufaransa Ayatollah na recording butepsi no butepsi milioni 16 nabusimagolinga nabuyingiza mu Iran nabuwa abantu okulira ebigambo bye tuli mu 79 ne pricing ne situka ne bafunika obwakabaka abantu yabo evunikira nga basinzira ku butambi bwa Ayatollah nali nyenyonyi nakomawo naingira Iran ne bamwaniriza mu mizira abantu milioni 2 milioni 2 Tehran yakumuliro nabagamba ali inofugensi simateka gana gabulijjo sachulalo nalaga nti umuntu ashoma sharia ikayo kumanya kwenkanya ine gwanga lya Imam Hussein muzukuru wa Nabii Muhammad ne gwanga lya Imam Hussein inafugibwa ku sharia Ayatollah natandika okufuga kakati ogendere bajjeno ba Iran bonna abatiddwa n'abaliwo bali mu myaka kati wenkaga mu mukaga n'ensa mu bracket ye bonna bali mwenda nera Ayatollah ali yakabera bwat supreme leader taso structuringa tino kwa president ngalo supreme guide wa guru supreme leader nga yakulira olukiiko lw'abamanyi ba jurists abasoma amateeka g'obusiraamu ne bagakuka abantu 88 nga yewe w'ekinana mu mwenda be balungamye eggwanga nga ne parliament ne bweyise etteeka emala n'erisindika eno mu bamanyi abasoma eddiini balabe whether it is that law is not to the grand norm from the grand norm by God. Nagamba in so doing tugenda sokulwanyisa obwononefu n'obulyaza amaanyi naye omulyaza amaanyi anambe mu nsi ya America ne balumba embasi ya America abavubuka ngasonga busonzi ne balumba embassy ya America mu Tehran ne bawambiramu abantu 5 mu aba mu 2 America
nebegayirira Ayatollah abantu nebegayirira Ayatollah basajja bonna nebegayirira Ayatollah namugamba oyo njagaye musumbuwa Ayatollah yalina omuze nga takutunula mu maaso ng'ayogera obeera nga iza maaso yakatunza wali bbali omanyi abantu abo ab'ensonyi ezowezo nga tasobola kukeepinga eye contact babeera dangerous atunula bwati atunulira wano bbali tasobola kutunuza maaso mu munyi ng'ayogera mpolampola nga bw'ola Bin Laden naye mu ofiisi ye nga talinamu ntebe eringa muzikiti muli misaala mu ofiisi oba press conference mujja ne mutuula mwenna wansi kakati nakunga abaana n'abapika abajjano bona boolaba mutula kumikeka abajjano mu office olukyalaga mwine ko mukulu wajja naye najjo nakya natula kasaala awo nalanga okwogera tavaawo Ayatollah tavaawo ng'abeera ku biscuit na chai yayinza okumalayo essaawa 10 nga tavuddeyo yeeriira biscuit na chai talya mmere Ayatollah rohola nakunga abajjano bona boolaba bali indoctrinate kyova laba Iran Genono banja abalindiridde kova immediately chovala ne maiti zawe bagenda bakwata kumulya kwata kukesi ati nesiga kati ngakabuli akalaga agenze mugulu Ayatollah yabagamba ogenze mugulu ndi munafa agenze kakulaga amanyi ga Ayatollah anwali ya muvumo wa Egypt president Anwar Sadat namugambo gwenjaga yekusumbu walachi waambia Amerika njaga yekusumbu Ayatollah nalagira ba Islamic jihad yaina abashia nga abomba ina abava mu kimya cha Islamic jihad nebatemula Sadati ku Egypt kumukolo government ngagenze kulayira yali ku Victoria Day bali ngo ujakanywa kuba bazira bicheje mukolo government zikola definitely natemula Sadati wamajega Egypt ngera Ayatollah oyo yabasinga jukira butambi bwali butambudde nga butambudde Middle East nebagambo mulaba yafunye ya sharinze bali Camp David Accord ne Prime tontabala nga siri kutabala neera ne baba wa the Nobel Peace Prize ne babanyaza mbabiri Sadat ne Prime Minister Israel mu mwagudde ekirabo kyemirembe naga mulaba nabagambo uyu mulabe wa Busiramu neera ndagidde abalwanyi baffe akolebweko mwalimu wa Islamic Jihad Lieutenant yali majega Egypt yatemula Sadat ampesas bagira ku birole omanyiga baba isawe mundu ebyokulwanyisa maso ga president parade ziyitawo kakati role jesibeti kumbe mundu yono ya lieutenant yajide masasi echakizo wali president zine mundu alasika bile kolotezwa masasi eza parade yezo kati byayitawa anti mukamandi bana abashia n'aba Islamic Jihad bali ba infiltrations amajega Israel ga Egypt nga mulimu amasasi lolewe yasiba mu weti Sadati akuba mungalo zo babalaga bukodyo lieutenant ya rolling abuka kakubasama yes Sadati nga president awuzana cyo grenade mutenti ya president amasasi ta nende bamutirawo yagenda mujana atani ya mutta of course tosobola kutta president novaawo andi awa musasi gabagavuddewa abesef aba presidential guard yaliwo baliwo kusobola baba ne pistols amasasi ogatakizo bana bali ku parade nebo na baba ne pistols nebo bwabuka na rolling at basama yali mu training ennyo Sadati yalowooza nti abamulaga basirikale nga bali ki trained kumbe bali choli bona bali choli bapanze bazatemula Sadati Ayatollah ngawa yali wama yes mami Ayatollah ni Lohola Khomeini nera go basoko kulona nga president yukira yabera supreme leader ne balonda president yali libulonga gabana ebimutubireke bamuta mu myaka ebiri ne prime minister we baba tisabom president go batate mula yali ono Ayatollah Ali onaliko yabera ko president wa Iran bado chimanyi onaliko OMV yabera ko president bawamba America 5 buli omule yegayira Ayatollah wa ya America nga Ayatollah abera ku musala buli abagala delegation zone za UN ezajja nga bagamba tusinkane wali mu masjidi yange natula ku
America yali Jimmy Carter president nagamba twanoni special forces bagende mu Iran helicopter 8 ne bazitula zigeze Tehran corporations Tehran tubajeyo kumpaka nera casualty zali za manyi nyonyi za America 2 ne zitomeragana helicopter ntomeragana ne tanka ya mafuta ne mufiramu n'abantu 8 ne babajjayo Revolutionary Guard Corps jelly indoctrinated that tosobola abasirikale baba akole ekintu amanye pera eri mugulu wekipera bizamusubiza kunsi nekimujja kuti kyakola ki kyabaddeko nera tebabajjayo bamala kuba wonteseganyanga president omulala ze nga katavuddeko wajja president omulala wa America nga babaddeyo ebbanga eri ennaku 84 more than a year abantu 52 Algeria ya mediating Algeria president wa Algeria mwana wana natamba supreme leader obuyinza kusikuno ngusaba tukirizo sime abantu bano bayimbule n'abayimbula ne batumenyonyi ya Canada ne banona kakati nganzija kutegeeza Iran America nefuna obusungu negamba tetuyinza kukkiriza Iran kutumira ko ne bayita mu Iraq bakube Iran swaza ne bagamba tukozese Iraq tukube Iran balwanaganya awo Iraq ne Iran ne America ne de Iraq ne bawa Saddam buli kyakulwanyisa ne bakuba Iran ne balema Saddam yalwanyisa ko Iran nga mukwano gwa America nnyo abamala ne mubifulyo mukwano gwa America naye Iran yaina supply y'abalwanyi Ayatollah nga bulwasaze Juma bagamba abana abato musubidwe ejjana musaze musubwe ejjana na ku recruitment site bana jihad ya fagenda mujjana otawne lubalema bafirwa abantu amitwala 25 ba Iran abo ne Iraq nafaya abantu ngemitwalo 18 otawne rugana kati yali ensobye yakolebwa kwa tempting okujjako ga supreme leader wa Iran ne balimo mujjako Iran abashia abo tebalinga ffe basunni abasiramu abasunni bachakaze bagayavu ebyo tebabiri abe Saudi Qatar Dubai bamasaka nayambale kanzu n'ekitambala na jet ya milioni 3 seka uyo seka nagere Faransa chakale abashia tebakola ebyo basajja nero jo bale bambala makoti na masati tebatera kwambala nnyo majuba so traditional yes ne badda ku technology ngeri jibaliranye Russia ne Pakistan barako okola ebyo okulwanyisa bakoze type bade bakoze type ngadona da ku nuclear threat yabade Iran yabikabya bintu bya minuti 2 nuclear warheads chechi nuclear warheads is a bomb za nuclear or ballistic missiles ballistic missiles nazo abula owo terubiyawula wawulia cruise missiles ballistic oba watunulide missiles za Iran yadde kuba yadde kubira mu kye twita corridors nga zijja nyingi nenga ziva mu zijira mu line embweziti nenga always sokeza speed entono none zijja ne speed entono za speed entono nga zagala to deplete the air defense system kujina fuya kanko sayan dom ngitandi kulwana kuzikuba kati mu corridor eyo ngabo abira alaba kati swede mbamiza bina kamera ku mutwe ngabera yala kati iron dome house with gundi ekalide kati ngoje ya speed nene ballistic missiles ngezimu ziri hypersonic negwa ne ballistic missile eba dangerous Iran eba detebezwa nti ina ballistic missiles 13 ballistic missile nyo yo eduka neva mbwengula bwensi the earth atmosphere negena neva musi negena mbwengula mu planet yendala negena mbwengula eyinza no kwambuka kilomita 13 wagulu eyo ne yambuka 3000 ngeduka ebane engine 2 ebane jet engine ekozesa oxygen mbwengula bwensi mulimu oxygen bwebe etuukanga ebuvamu neswitching on rocket engine rocket engine tekozesa oxygen ono webbali ye ina fuel wekozesa atabisemu oxygen eddukira awatali oxygen kati neyambuka negenda kilomita 13 kati omutwe ne gweyambulako
kakati ogwe mutwe mu balwanyi gwe bayita re-entry vehicle gwe gudde to enter the ant kibayiti guyita re-entry vehicle that has to re-enter the atmosphere misatu atenge ezitowa egenda okutuuka mu nsi wano speed zebeddukira posagita spring tosobola kakati ate za Iran ne baziteko ne cameras ezinavigatinga nera wadde olaba nga bwesala iron dome bwete eyongeramu ne speed oba wakirabye ekyo kati missiles wezite zibambi kati ate ne ziba ezimu ne ziba nga ziri hypersonic in nature nakugamba hypersonic is 700 something kilometers per hour, right? Ekyo kyonna kiri hypersonic kiba Mach 3 and above. Mach 3 kitegeeza 3 times the speed of sound. Kati wawulira nga baga missile eri hypersonic ebeera more than 3 times faster than the speed of sound and above. The faster two is Iran is than the speed of sound. Those are indefensible. You can't. They can even use them to assassinate leaders. So a threat yaliwo. Threat yaliwo nti Iran nezimba missiles ezo. Mu kuzimba missiles ezo kati America yakola ensobi ne yingira mu ttalo Afghanistan ne Iraq. Entale ezo ne zigi preoccupyinga. Never busy. Kati Iran nezimbira kati Mossad CIA CIA America Mossad baleta intelligence ina ballistic ina missiles zabuje ziduke ina mitwalo ngabi na ina hypersonics ballistic missiles zili hypersonic in nature hizo kuweze 13 iza inega no tulumbe kakati Israeli ekira echaji Misiri nze Fata 1 nkugambi Fata 2 ile hypersonic omuzinga gwa baita Fata 1 na nenga gwa range ntono kule basuko kulumba Israeli bagukozesa intelligence ne balaga nti bajikubira Syria eje mizinga kati nenga now the Syria is not there chances are high tabaja kukozesa kwa hypersonic missiles kumbe baina Fata 2 esobola range eyo kakati Israeli kiri unprecedented mu history ya Israeli otalo enkaga mo unprecedented you see so we balaba threat preempt yabade yarumba nuclear plant ya Iraq F-16 ni Israeli zarumba plant ya Iraq ya nuclear walo operation izaije yakola nerumbe nyonyi za Egypt nyonyi 10 zikubira ku bisawo bya imisi okay so because Israel again okulumba Iran yes Rwanda yekola preemptive nti bano singa bagenda maso nokola ebyokulwanyisa bino tegenda basobola ekateka mu preemptive mu byonone okay aho so ebalumba ebyonone kwolwe balumba nabo ne bazza omuliro kati Iran yakola ensobi zali 2 ensobi esooka kukiriza International Atomic Energy Agency kubyokulwanyisa bya nuclear amanyi ga nuclear okubeera nga China kibeera mu Iran okuba Saddam basoka n'agamba ina weapons of mass destruction ne basindika ekibiina ekyo mbukije kikakasa oba ino batakola ki talina kyali kikulirwa omusajja mu Misiri bamuyitanga Muhammad Ali Baradei ne bajja baketa Iraq buli awali defense system ne balabawo baba kulimba siya bantu ndeba bafuna nti ba UN bibina bili affiliated to UN kapye tulabe yakole yesoka so musajja ne bujja ne bu ketta tobola abatunuzi bagantu ba nuclear scientists tobola baba tajetinze kubanga mukulumba ko balumba ba nuclear scientists baba batajetinze baba mazoba jja okubafuna ko DNA zaabwe bakwata ku mati babakwata mu ngalo ne bajja DNA zaabwe DNA oniyo ne bajja mu drone ne kulondola
kulondola assassination zibanyangu kasaba abantu bawe exposing eyo so binambe Iran je yakoze namba 2 yatanso kumbisa ballistic missiles zino yakozesa static silos ezitava mu kifo ezo silos totera kula missiles ziva mu ttaka bwezi ezo silos tebazitandikisa bozitandikisa satellite wali wasoma kye bayita trajectory mu mathematics that movement ndio ejinja nelikola nelitumbira neddamu neligwa kati liriseemu eryo gye tuyita trajectory lwekuba wano waliwo modern satellites ezicalculating ezimanya evudde wa ekifo kyenyini ewevudde kati ennyonyi bwejja weekuba ne badepleting those static silos ekyayambye Iran kyabadde kimu ngezo by hypersonic ne ballistic missiles ziri mu bisozi wansi atenga ina alternative y'okulaunching ng'ine ebirole zirabasi kuya missiles za static ibasi bimwe bazonona kadenga ine ebirole bye byayambye Iran ebirole bitya ebirole basibako missile ne kifulumya omutwe mu lusozi kiti ne kikasuka ne kidayo ne kisibako endala kakati toyina ujja kisanga kukikuba kitambula olwo lutalo mulwana n'emyaka 10 Trump yakugambye olutalo nolwali lusobola n'emyaka yes kakati okukkiriza aba inspectors abo yali nsobi exposing exactly however abashiya bali bazibu waliwo oba walabyo akulira ekitongole kyagambye naye nga tetulaba radiation buli wadde bakube ekolero ya nuclear ngaga tetulaba radiation namulabye tetulaba radiation bimwogerako ebya nuclear radiation nuclear bw'omukubire wantu ojukira Japan nga baga nuclear gononese bafuna radiation zamanyi yamagata ne Sendai nga tetulaba radiations abakesi bagamba abalala nere Trump kyade kimwogeza n'obusungu butalaba radiations ngamaze nokuba egundi efode yade mu lusozi lwaki tezalabise bagamba Iran yali evacuated tebyali bali babisengudde Trump choyade mu temutwalira budde so target ya kira was on twade evacuations tosobola kati babadde ne kilo 4 eza nuclear ne watabaora alien reached 60% no ne watabaora radiation okay again tuduse ndugenda ku America okuyingira mu lutalo luno but target yokuba bana science aba Iran tebikola makulu Israel sigwa gusoso bikola aba Israel bakusaka mundu limotoka atwali mandu somulala atwala kino mulala ne bajipangira mu Iran ne bajiteka kubo ne batta li chief engineer wa nuclear mu Iran ne bajiteka ku mabalige ko nga ya remote ne kuba mukuru yali atambulira mu convoy yo ne linda motoka ine mkuba amasasi ne mchara Bayamani ina sura ne sana we motoke abayizaidi bazibu nnyo Mossad bazibu nnyo nebe tukola makulu ejeri ina infiltration yejana tosobola decapitation tekola hapo okay but no water commander IRGC ina abasirikale emitwalo nkaga otta commander ose musirikale omu amulanga there are so many who are ready to stand in but again honorable bino byonna babikola nga America esoka ganti fete tukirimu basoka kwega nali wano nenjogera abantu ne banvu Nanza byanjogera no sibiteka feelings kubulya kitu America China yaganya kutitoka centenaria woboja ganya katumba kitaba the Communist Party ya China egenda kujaganya emyaka 1227 ne Xi Jinping ayagala ajaganya emyaka 10 nga ediza Taiwan China we ediza Taiwan America ebeweddewo teride kuba kikimu Taiwan is so strategic. No, Taiwan economy ya chips ziva Taiwan. Chips zikola mu computer gano zikola mu nnyonyi zikola mbyo kulwanyisa ziva Taiwan. Taiwan economy ya manyi. Ate bawamba Taiwan Japan bate kyakwesiga gwe kumukumba. South Korea bate kyakwesiga. Philippines bate kyakwetaaga. Singapore bate ira mugaso gwo. Ogenda kuluziga all the Asian tigers zona zigende
nabo warabate bakulamu ebitu waba walabise ukirimanyi omulala obwongo bonna America bugiri ku Taiwan kubana utalwa Iran kuruda ngulyo lwe bayita emyaka 10 atatumaze Taiwan cheli wa Taiwan ngache bano ne Iran but basoka kwegana nga Trump agamba tubirimu Netanyahu na yate we were surprised gwa mazima America yamanya ngatenya Netanyahu agenda kulumba kibamanya bamanya kubane bwe yalumba amini wano era America bamanya Mossad bava Israeli ngati bagambye ka America Netanyahu ne bajja wano balumbe Entebbe CIA yakubira aba Mossad ne bagamba ngatuulira abogero Hebrew kuyikweta bakola kochi bamanya ne bayita bagala kubeera involved. And why did they get involved later? Okuba info esatu eza katika nchikule kuwa Israeli exit route Israeli yadeja kuswala nnyo banabwe tobola kabalumye ne bese zayo eze Iraq ne Qatar ne kam wade mutulunje tumale twagala aba Iran betaaga sente Qatar kye yabagambye amiri nagano betaaga sente mubaleke bagagawale bakole sente zaabo America egamba fo kubeera ku Iran ne butujijjako ebyokulwanyisa bya nuclear China ne wamba Taiwan tetufuna sente ziri wali Asia wali sente Iron Dome njoba dengo wana bulijjo bantu baga yani kaya babiza ate za desatu layers ziri 3 mu Iron Dome David Syringe ne Arrow Iran ina layers Israel ina layers 3 Iron Dome yazino dizo kilomita na meka David Syringe ya cruise missiles cruise missiles zo zibana jet engine ziduka nyo zigende mbwengulaje kugambi zijira wansi kakati David Syringe yekuba ziri eziva ogulu ekyakanza America ekyakanza Israel teri adamanyi nti Iran sobola okuyisa missiles mu layers ezo 3 zonna nezikuba ebizimbe nezikuba targets teri babate bakisubira ngamanyi ya well protected ekyokusatu ekyabakanze precision singa zayisemu ne kubesomero ly'abaana ne kubakatale mu chikanga sad they are so accurate the Iran yabadde egambe tugenda bakuba waluma yadde agakuba Demona ogimanyi Demona kite kolero ya Israeli ya nuclear kyabadde kiddako so what did you safe ani yabadde asinga okwetaaga kusirika America abayirani obadde kulwana n'ebyakumba kule mu muzinga gwa nuclear nga muli mukulwana ensi we mala okubaluka nefuuka ya lutalo because ne bizimbo bikuba n'ennyonyi n'obikuba but ennyonyi tewamba territory ojja kutuuka time oteeke boots ku ground ku ttaka kukube kale mitwalo nkaga mwena stani wa ogenda bakoloti ate malera ngiriye muno muzinga gwa nuclear gugezese kwanga Iran yakala Uganda musanvu yoga kiwamboti isi ya bisozi ogenda jiwamboti awetaga emyaka 10 nga Afghanistan yakulema okutereza kati Iran je wambye notereza kati America yigambe ebireke Obama yali yakikola yabagamba bano tese nabo tubawenga sente tubeze bano bali benkugambye the watchdog agency International Atomic Energy Iran tujukumire ku sente yo te developing a nuclear so ketumenye China threat ya hegemony ya China kati America kati China Syria soberereti tobato sula mukatimba nze sula mukatimba zibadi sulwala malaria lisimanye Syria malaria najija wasimanyi simanyi okikola otya simanyi tosuze mukatimba tolwadde twakula mu mbeera nkalu embiri jali jaguba jafuna immunity okulwala okamwe abaana b'abaami inefe twakula bubi nnyo naye nakuwulya tewali bulungi okusimu nange yibulwadde nga bukugonza nnyo malaria honorable Munyago gamanyiga omusajja omugumu
yampita munyo ayogera ensine ewulya nakulya ku simu nga okankano ngantintima weeks 2 ngantintima naye nakukirya linze okay lwaki ogenze mulago nofuna bujjanja bwadag sobola nze nalwalako covid mu kalulu akawedde abaali bateekera abantu mu detention camps naganda ogenda mu ddwaliro n'eri official banzijanjabira waka nagamba oba nfa kanfiire ewaka you true African man traditional person seruganda oba weetadde emikono gy'otasuubi emikono emizibu ennyo naye nze kati ntyayo oluvannyuma lw'omulamuzi olyoga nti that is a monument ndi mweraliikirivu n'ova ku ekyo ffene betuuko mu byobufuzi no wetuba twogera bangi boonyiiza nga tomanyi naye mbasuubira okuba professional nze sigamidde they are not you give me a comment in just 2 minutes ku kalulu k'abavubuka njagala kugenda nnyo mu Middle East leero wensonga okwetaaga akalulu k'abavubuka wakali mwakoze bubi nnyo ng'abali ku luvuganya government NRM mwagirekedde omwaganya neddamu neyegirisa kungu kya nnaku nti NRM enafuye mu kunafuwa okw'amaanyi nti ate opposition tetukozeseza bunafu bwa NRM kutwala buyinza olwaleero kungu abantu struggle bagivaako nga bwe nakugamba nze we nabeerera member wa parliament natambula ne Besigye eggwanga lyonna teri constituencies gye saalinya mu kigere tulina BMP ng'amanyi constituency ye na ku parliament wali baakiikirira naye kavule ebyo ebifo bisatu byabeeramu amanyi Java mu constituency baakiikirira parliament wali ku parliamentary avenue ne kavule nga talina kifaananyi kya ggwanga tabiriiko kungu nobona oyita secretary general wa kibiina kiteri amanyi result opposition twafunye ba chairpersons bameka mu Uganda teri abamanyi figures ezo teri abimanyi abantu bonna bw'MP bwa kansala njagala bw'MP kakati abatuuliza njagala bamanyi abakulu mu opposition struggle nene bagivaako bino ffe twabeeranga b'MP ne bakulaba oli ne Besigye Kabaale muliwa ebabivaako abantu bwe mwayagala bw'MP bwe struggle yadda ku bufo bwabwo tosobola kubanga weetegekedde akalulu weetekera akalulu akajja kumanyi twagenda kwa okulonda kwa bavubuka notaba na secretariat ekategeka tega sente muzina mu billions muzikyakala mu bukyakazi notanka kulimba bantu lutegeka kaluno muulabya kano tujja kulaba lagira wano zino zabadde nga mock exams wano nyini wadogezesa structures okulaba bagyeziri naye NRM netwangula ne Mwakiso ne mu Kampala can you imagine netusinga ba chairpersons mu Mwakiso ne Kampala abavubuka kadatenge bine mungabola nupu kigamba nicho kyabavubuka abavubuka basinga bawagira yes if you couldn't mobilize abavubuka kale ne bawamba Mwakiso ne Kampala where are you antibagenti baba bie ate giro batakubbe politics kungu mu byofuzi obuyinza tebabukuwa buwi kumukeeka obuyinza si empaawo gimanyi abanyi b'omwenge bagimanyi omwenge omuganda onywako owuutako nowane munno nti wuutako seruganda naye n'atambuza nedda ewuwo nemwongeramu n'etambula nga omunyumya obuyinza si empaawo nti bakuwaako obuyinza bulwanirire teri kalibe eggwanga nti America oba wa wogenda kufuna bukulembeze nti ku silver plate vote na America uli grudges Trump nga banzibye ebyo tebibula but goleyinza otya strategy okulaba nga you surmounting is like you sail through amayenga ago yes opposition yatta obudde bungi nakikugamba wano nyakigamba opposition tussa obudde bungi nga tulwanagana fekka mulimu kweyiza na tulemedde okuorganize eggwanga lino kakati eggwanga abantu tanise kubalimba batulonde ku MP ayimira nagamba leero olutwene egaali ojajulira egaali ne mubuuza wali ovuddeko mu constituency eno ogendako mu constituency endala akuddamu ki njagala juzi nabadde nawe ku TV twade off air nga ab'MP abali wano batulage omu atulage atwagereza tuseze avudde mu district ye nga tewalina tebazirina oli omugamba mu constituency ye awoza omu yatugambye nti emanju wange nawangudde waleganise ku kyalo kyange nawangudde can you talk of a child a member of parliament
ebyo byonna akalulu ako nga tekanalondebwa akalulu tebakabba ku lunaku lusembyeyo bajja bakabba that procedure bakabbira mu kye tuyita procedure improprieties naye do you have a secretariat egenda echeckinga government register mugikutte bubi kino mukikutte bubi even nebakwata bubi register mugende mu court injunct government bagirwanyisa batyo kakati kankwe ekyokulabirako electoral commission yafulumya roadmap ba president bagenda campaign ngire na kwa 5 mu 5 ngane Christmas mojitwalide na biki ogokakasa omuntu atali mu government asokutalaga Uganda mu nakwa 5 mu 5 I doubt ne buli omwasirise kubanga ibete bagala kuwakanya wachite mugamba nti mbate mutereza roadmap mwe tukazize katukazire fena tukazire ne bagala mbwe MP bwabo bufonga na 3 bafune sente za iPod bagaga wale bali nyenyonyi bachakali bagambe kati 226 bwana gagaika kati mutegeke gali za 2 mugumu mutegeke gali tegeke gali kalika kufana kuona ine bade protest vote ne kalika rabadaba so kati batandika ne funandaga mundu ebiraro bitulekeri kati baze ku protest vote kati ukanagwa kana bajagamba rabadaba nenga bache batamanyi nti fan base ya feri mukaddiwa abavuka bali mukaddiwa yes oli mukuba kaddiya obaluisa tobakolidde bamaze emyaka 5 abakulunga bachakala buchakazi kati kalba uzabatu bye bakubya babo babaddewa kungu toyina buyinza kubaka luka ku mugongo nga abavuka bali awo inawo banji bakayiwa batosola ganti badde bachakala buchakazi kiba kinene muko nyina empigwe manyinga yatambule na kwa 8 mu mwezi ogenda kwa 3 parliament nembwa padie mwana kwa 8 bava kunyonya abakulwabo no buzi Boston munonya yoki Europe no gende Europe otamire butamizi obereyo nywenjaga okole kyokomewo fugeze South Africa oli yoki struggle eri wano tuigira struggles ya kuba bona abasajja ba Museveni bakabamba tebagenda mu gwanga ddala ne bagenda mu lukola abalwanire ne bagatufafaganire muno golimba na Uganda bali South Africa muri kuzibeach bayimbira mono akola bino kati struggle obudde muri mukubutta yaninga struggle je bali bagenda okulwana ne balwana gana boka mpuga ali dezeno awo ne bamalawo emyaka 3 bali kwebyo opposition ogenda kuulira emboze sinze alien skin tumulabisiza eyiganga twamukubye kati bokuba alien skin ejinja government nevako twabalabisiza eno ulya omugagamba nga honore mwahi bana nono tujja mufiirako na mutima na bidi toyogera kaluka abavuka akajjake gwanga lyonna oli mukogera kufiira ku mpuuga bedi bwani kababala bameka nawira okay kababe 10 ngoba kubye no bajjayo struggle wedde nandi badde manyi esaawa zino nandi badde ndabo opposition yanga balwanagana na police bali bakola structures kungu kankubuze singa gogo badde honorable Kyagulanyi ngo yaga kutwala bukulembeze oli serious Lubongo ya Kampala Central nembalala wani mutaddewa actually ava Bunyoro okay Bunyoro ne Kampala wani mutaddewa yali genze jesina nnyo buwagizi atandike access amanya go secretary general resources atandikireyo erinnya livugeeryo nayo obuwagizi tubufune naye bonna bali ku kintu ekyo tuzeetya ntuweza abaka ntufunayo obusente bakanga 3 tusigala nga tufuna byakufuna sente si struggle nene sasira abavubuka abafe but no baganti omuntu ayine eddembe okwesimba ono waba ayagala sinakigana naye goloza lwaki otwalinga ne babesije bamwijukye besimbanga webuhwezu nandala mafabi yasulanga wano Kyambo goloza yesimbanga ebudadiri choka ekyambuga yitasowa kwesimbawo nawangula basalamu musumboloza kitwa abatwalange busoga kutayiza ngoma nteka sese nyina yowinikiza ngoma nyina ogenga latigo odonga oto ngoma yanti mwesinairo nyina caps fungaro
kati baganda baffe baina nambeshe mu Bugisu baina manjeri kye bakutiika mu Busoga n'abala wano mu Buganda mu Western tebalina neero bala scramble but they are scrambling for these positions also kuangulwa so bali mu scramble for positions exactly, not struggle exactly ate positions on asinga kale bazimbyo naga kale cha president also create a strategy no gambe cha president tukite okitegeera tuwambe parliament neno manya nti lebundi bujo nyinayo candidate nera you work towards that ebyavudde mu Wakiso teweewuunya nga ne umani mpi we Wakiso baze ekifecho ne bakitwala NRM nayo newunyiza banayi Wakiso gigabadde omutima gwo bongama ti akaluko omugongo bakakubye katake box biranganzibu anti nkunyonyola kati problem musigama china kuwaza aba akubyeka mu mugongo kusimba line atake box yogenda kakola balonda mu lwatu ake box yogenda kakoloti I think there's a problem there's a problem baganda baffe buli kimu bakiriza mu posturing protest vote musajja akakuletedde kaka nolagira kawo ekirungi olukoze egaali ozirina n'akaluka avuka kazze kako balagirawo so badde yagala egaali ne protest kati nanyinza okwera secretary general Nupu nga nzeru bongo yanjaga bwe MP wa Kampala Central nompangula akaluka avuka mu Kampala Central golaba nze nawangulwa akalulu ne NRM yamba bakazibu abo ne Nupu okutugana okubarali gwejoga ndiye kampa abandi desene neta yabo ne waito sobola nenza nyizo kwanga agenda kwesimba Kampala Central nga secretary general w'ekibiina nompangula kaluko mu Kampala Central awo mu bavubuka nze nyinza kubanga nze president w'ekibiina ekisinga obunene nyina bilioni 10 ku account nompangula mu Wakiso tekisoboka ekyo naawe oba olutabuloosi nebo no wongo bali ku MP kansala meya nange nfunayo kenzijayo nzimbe ebijja byewaffe nzimbe nyumba y'ekijja nzimbe yokona nange nfunayo kenkola kati kya Uganda bakita tebakulimba buli omwali mukutayiza kusaba wabeewo akuba wana tubulire twakoze tutya country wide you're challenging nga sina fuluma atwesta result bazita result statistics nti eggwanga twafunye bachairman bavuka bwe bati why are you so pessimistic mbimanyize nade nginzia ku program gitwadeko nawe ekiro nyina gwe nakubide nembwa wanyenda program bambuza byavuka mpayo kadata nakubide abakulembeze mbibine bibiri ebinene ebyo opposition abanga kanzije tunabifuna Prince Electoral Commission efurumire nsekane ala abano kungu obukulembeze terajja bukusanza wakawo ngoli mukunywa wala je babukuletere nebo bakubuza tu wado yagala bakole ki namuganga kuganti what did you want us to do mu Buganda osandi subide na ale mukuwangula mbavubuka at least buli district ina MP mwanti sosere mobilizing avuka onene bateka mu register y'abavubuka avuka abamu kunda kulokulona ne muteka mu imotoka ibakunga buli MP nateka mu ekimotoka mjetu etabe mukulonda mjetu enakusatu nga mukunga ne mtuka walonderwanga mu mwina wavuka lusanvu ena lemu ina 10 bandika bye bati bana bayaye nawe sorry for so tebata demu effort bakulimba abamu bakolera mu 7 abamu bagala bwe MP bwabwa gawe n'abalwanyisa mukaba bavuka nange bajja kunwanyisa ku bwe MP bakulimba wow bakulimba so NRM yayongedde okwejirisa n'okusajja kula n'okulaga eryanyi mu bunafu bwayo yawangudde ebife kinyiza ne Wakiso ne bamuwangulira mu ne Kampala how can you do that mukiza muti ekyo ne base zamwe ne bazoverrunning but they seem to be satisfied nga Bukudo Luvuganya naddala ba NUP baga nti bukyanga lubanga lwa mindi kano ke kalwa abavubuka ke basooka kwetaba mu opposition waliwo yange nti edda kyalinga kya NRM nga bagenga teri yagala na kumanya ateka kati abo tebamanyi bakalaba FDC ojukira li lwakwata omusinga wa Rwenzuru ekasese FDC yaina amagombo kasese limu amagombo la 3 FDC yangulo ba chairman RCC wonna NRM ne jayo gombo lalimu bogira kakabavubuka mu kwa example ekutute ku generations kuba chairman be RCC kati goloza FDC mukasese eina 99% LC1s nkwade eri yemu yo kasaka kuongera ndala
Up country FDC yawangulanga ama districts nga 15 mu byaleyo deep. Kakati na wandifunye stronghold zo districts nga 8 NRM never yonge nyindo yenkata. Well, never kutwala ko batya Wakiso. Never Tamagusa makola nti bo akaluwadde kawadde akebyala kavuka boss ekikulu kaluko bwa president kali akakyuse gwanga nayo Tamagusa akulimba abona bakulimba nambuza nti akasange kamaze okukulema abo bonna bakulimba bonna bo diro eri emusanyusa Kyagulanyi akuwe ticket bwana jewo mufosho kupangisa abayimbi ye najja kuyisizamu eggaali go wangulo bwe mupibo de oli emyaka 5 bidi person kwefaako bwefe Allah usaga ne member wa parliament buli omwali ku kintu eki mazentya kakedi kange kentandise mazentya ka hoteli kange maliriza ntya bino bino kyoyogedde wabaka 5 mu 5 mu Buganda buli district teri no singa buli mubaka ya ambulance rather emotoka ye drive ne bavuga mu constituency yes ne mukunga ne bewandisa ne kunaku lwokulonda ne mubakunga ne mumanya kati yo Buganda tujimaze mukabavuka tufunya abakuuma n'obululu bwaffe Buganda ne parties za busogezi mutu zimaze ne mugaze region tuzigobeye mu 7 emotoka bikola drive kubanga sente muzirina amamotoka mugalina ne muli awo muze buli omwana ali mu lojo nali mu balo nali natanvayo kakati kali bajja kutulaba kali bagenda kulaba ogenda kukola ki so kisoboka nti n'abalonzi abavuka tebategedde abamu tebategedde babadde na ku mirimo gyabwe nga wetaaga okuba ku nti bane musoke mugende mulonde obalage n'obukulu bw'akalulu ako nga member wa parliament tebannaye kando tukasuba tukatwalinga ekintu ekikulu kategeeza kinene gye tuli exactly bakoze era exactly no you can't nakugamba in boxing you can't punch beyond your weight omanyi mu bikonde lwashi bapima abantu obuzito kungobo ina kila sato soko kikonde cha kila 5 kila sato kwa kikonde cha kila aga sato nakuka wansi walu akusubira ekinene muntu atakirina ne bakwanze nzito wa muko so okuba ekine ekire kinana ndi kubanina ne katife ba heavyweight onyimirira mu boxing era baga kunguto oyagala kufa sembereri nze webanteka naawe bagambo oyagala kufa oyagala kwetuga oyinza okunkupa ekya kilo 12 n'ofiira bwerere kakati nkyewoma musubira ebinene mbantu abatabirina so you're demanding osaba omuntu kyatalina gwe neweerimba obwongo n'obulimba dawo n'oloota ng'otudde n'osanga omwana nga bamulimba so mukyasobola okumira ne mwewanira mu constituency y'abavubuka nti muliba togirina NRM wandibadde mu Kampala Wakiso mu Buganda mwonna either gogiwangula oba ne kayiika singa kati President Museveni yali mu kulajana mwabya akaluluma awo wandibadde ga twakubya waluma Matomed it was a blunder well omuzigu wa lamentation guno kubanga jo twabadde naye wali umakwena dembuza lwakuba ekibuzo ekizemu kifula nenge I asked expect something different because oganti 216 okay 216 220 akalukaze kabibwa era ngefujo lyelirabika and my question was mukaba vubuka did you expect something different the answer I expected was a no now if it is a no how did you prepare for that exactly nakugambye last night nti wetuba tusoma waliwo ebintu byebateerawo formula ne principles nga yo tewetaaga kuddamu kugivumbula wasoma physics the Archimedes principle the law of rotation the Newton's laws of motion the law of gravity yes nti ebyo tewetaaga kuddamu kubivumbula yaggwa those are settled done and sealed exactly goyina kozesa experiences ezo ku levels applying otya mu problems scenarios zobo ina mu kaseera ako kuzisolvinga ekigambo kubba kaluna fujo mu kaluko NRM agusimawulire gwe wetegesa otya to thrive under the circumstances wetegesa otya kati saa zino babuuze roadmap ya fuluma ya electoral commission n'ebirumira byonna ebigirimu mujyogerako ki
bachakala buchakazi buli mwaya gabawe ndayambalira road map ne baja kunemesa kuwangula obwe MP osikenziye obwe MP bwange oluna amaliriza batubye nga bagamba katwabirabirawo wagamba te munako 5 butalage gwanga kati wava kati babirimbe bavuka bana batabutali tamanye nza munyago mbankulaba bamuyakola nti ona akolera ono ona akolera ono kutwaza twala budde just twabirabirawo otuwote na kwa 5 tutambule gwanga okola ki ninga okiraba road map bagifulumye year before the elections and you did nothing kimala kuggwa nogati ate twabirabirawo kakati gwe okimanyi nti waliwo okwebali mu renewing andanga muntu national IDs wadde okimanyi bali mu kuzijja bujja naye olaba drive ya opposition egamba abantu ndibana mugende mulize national IDs obujja no I don't say that singa bana kugamba alonda yekawa national ID nga renewed olaba yembera je bajja okuddamu nkugambye singa bana kugamba nti yes twagala national ID renewed bokunzo ogenda bakolodi you see nze omuntu mbankulaba okubega kwa mirundi esatu kine point tugiveeko osobola okubega nga bakusasudde obegere omulabe osobola okubega ng'okola ebyambo omulabe naye nga gwebikola mu butamanya osobola okubega by omission nga gwe tolina kyokoze ku nsonga eziriwo leero bambega protest vote yakoze mu kalo teri ebyo that is just sloganeering nakugamba sloganeering twalese protest vote yakozewa nekulemi mu Kampala ne Wakisolo n'ogiteeka embalala bozi teri politics is local. That is the general rule. All politics is local. All politics is local. Choyogera kyonna kakibe kirungi kakibe kitya oyina kukyogera ng'oli ku ground ng'okiteeka mu bantu. Okay, but walk it in egali tuli mu gatuzimba zambani ziragidde wano so egali nazo tezatuyana zetuzimbye ozimba otya nga abaana babasiba n'otadde na kulaga court martial wano ka pressure kajanga bataddeyo besije aba PFF ne bateekawo pressure balitanga abana banupa mu court martial ngaliwo nalinyawo nga bonna bali awo buli omu alinya nnyonnyo akola kyakola nera bakyali abanupu bote bateekanga na makoti ga bulijjo wano Radio 4